omuyimbi Vinka bambi wotunira Vinka ono mu kifaananyi n'omutunulira ng'ayogera ogamba oba abamulumba mufa kinensi. Waliwo abayimbi ng'ebyaddala tebasaana kuvumwa ye Vinka. Abavuma Vinka mumulanga ki? Kakazi kattu. Omanyi nti Vinka ono oluusi ne wayogera ekigambo n'akyogera mu nsobi tasaana kuteekebwa ku musango. Kuba Vinka yali akoze ani ekibi? Vinka yali awalanya ani? Vinka yali ayombye n'ani? Kakazi kattu kakubye endongo yaako akajja obunaku keemanya. Omuntu yali ayamba kwa Irene Ntale ng'ensi tasuubira nti eri mumanya. N'avaayo n'ategula ennyimba ze ne mugamba ayimbanga basajja bambi nakkakkana paka wavuddemu omuyimbi olwaleero gwe twenyumirizaamu. Kaakati mukazi wattu nga wazaatambuza olugendo lwe Irene Ntale yagambako nti omwana oyo siri musonyiwa ku byaliwo emabega mu kwawukana kwabwe. Naye olwaleero wabanga Irene Ntale naye yavuddeyo n'ayimirira ku mutimbagano n'apostinga ekivulu kya Vinka. Banaye Vinka lwaki temumucelebratingirako? Lwaki temumuyozaayoza? Ayimbye ebbanga nga banne bonna abajja bategula buteguzi shows nga ye tategula. Kati kaasazeewo okubeera ng'akola show. Mbadde nsaba mwali bijjeemu ebyobufuzi. Naddala nti nga n'omusajja akaluba akamukuba. Kati mufuniramuwa. Kati mwagala omusajja family ebale Ross ey'akalulu. Ate n'eno mu bizinensi y'omukazi nayo mwagala kubanga ate mugirinnyako. No. Ekyo kiba tekikola makulu. Vinka mumuwanikeyo. Vinka abantu bajje bamuwagire. Kakyala kattu, kakazi kattu. Tusaana tukwogerere na kumwogerera. In fact Vinka tasaana press conference. Asaana ffe twogere. Ebirungi ebimuliko twogerere n'endongo ye yasalawo okukuba muziki. Gwegenda ku internet osachinge Vinka mbu yakoze atya? Mbu ayomba nani? Kakazi kanjawulo nnyo. So mu lukuŋŋaana lw'abamawulire njagala mukawulireko nga kwogera. Tuwulire ku manager we Julius Chaze ne ttiimu yonna eya Swangs mu nteekateeka y'Ekivulu. Bakoze ebyenjawulo nno. Stage bulijjo abantu bazikyusiza mu points 2. Wetabeera ku ludda lwa game bagiteeka ene wali offices National Council. Kaakati olwaleero bo bagitadde eno ku Jinja Road ku side y'oluguudo. Bulijjo bakyali bafa ababode eyo gye muwalampa ebisenge kati stage gye bagitadde. Leero mujja yingira show musaaga. Nabano bana bacupula tiketi. Kati leo kabakozesa omulyango gumu bapime embeera gojje ng'ocupula tulabe gy'onadda. Bano baagala ssente tebaagala byakusaaga. Tebaagala bujjuza cricket over. Baagala ssente. Ye Vinka olwaleero gwe twogerako. Ekivulu ekirungi tujja kwongera okuba tubawa update n'okubalaga embeera y'Ekivulu nga bwe genda okutambula. Kyendowooza nti kigenda kukwatayo. Kigenda kukwatayo. Oba oyagala oba toyagala. Nkugamba nti siika chapati ng'okozesa buto wa Nile ne modern. Yoza engoye ng'okozesa sabuni wa Nile ne modern. Amajaani ebintu ebikozesebwa eŋŋano byonna kozesa ebya Nile ne modern. Bisangibwa ku buli dduuka erikuliraanye. Edduuka eritabiina eryo liba libulamu. Genda onoonye edduuka oba supermarket erina ebintu bya Nile ne modern ebigenda okuba nga ate abikyusa obulamu bwo n'obwaba bakwetoolodde. Nile? Yeah, nyabo. You wanna make tasty food and serious. You wanna do that dance and still. Come down in one no ya Nile. Sika de buto wa Nile. Nile akro ya sika. Sika de buto wa Nile. Kanda de ngano ya Nile. Sika de buto wa Nile. Kanda de ngano ya Nile. Fumba bulungi n'okusingawo. Tunda bulungi n'okusingawo. Ng'okozesa buto wa Nile alimu ekiriisa ate
nga taliimu masavu n'engano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile y'ennyabo. Bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. First of all, mwebale nnyo kujja bannamawulire and everybody else in the building tonight. I'm so happy to be here. I'm very excited. Simanyi engeri gye nnyinza kubeebaza mwenna, you guys that have come out today, the sponsors and thank you so much for believing in my brand. Kakati bafaani bange. Simanyi kyakubagamba. Mubadde nange mwaka ku mwaka kuva 2017 nemutandika obanja concert nemukibanja mwaka ku mwaka nemunsuubiza ti mugenda kujja mubeeyimbire, and then we decided guno omwaka katukole concert. Banange webale kumpagira okuva nga concert sinnagirangirira, then nengirangira nemweyongera okumpagira, bannamawulire, bloggers, everybody talking about the show on social media. Yeah, thank you so much, Mr. DJ. Yeah, there's so many songs. I think as I'm very excited. I'd love to thank the dancers that have come on board to do this with me. I was a dancer. I know their story. I can relate. I'm glad to be working with the dancer Bamunga Nasoma Nabu. I was classes above, but everybody that has supported me. So tomorrow is the day. Come and experience me as an artist. So tomorrow you're going to come and see me dance, entertain, talk to you guys. It's gonna be intimate. Show you to take time. Kakati oli mukyala, nina ekirala kye njagala okwadressinga bannange. Oli mukyala oli eyo, abakyala bafumbo babitegeera. Oli mukyala oli eyo, mwami we alina bizinensi, ali bizi alina ebirala byakola naye naawe ayagala obeere bizi, alina bizinensi, ayagala ogibeeremu. Naye gwe si by'oyagala naye tolina kyakola, because who are the leaders in the family? The men. Men are the, I was at my daughter's school, Jews. Who heads that family? Our father, you know. So oli mukyala mufumbo, omwami wakwagaliza business ye gy'ayagala okole, nti ojja tunda spare, bw'oyagala tunda ngoye. N'osalawo business ogituulemu. Mmwe abakyala abali eyo nga muwagira baani bange, regardless of what you would have loved to do. Come and support that fellow mukyala mufumbo kuba tulibeeramu. Naawe omwami ng'oli eyo nga mukyalawo akuwagira, akuterawo omukono buli kimu ng'abeera ku side yo. Come and see that person, the mother, the supportive partner, you know. This is your show. For everybody that has been doubted before, this is your show because I am a live example. Ebisigadde tujja birabe very early sawa nga mwendaawo. Wow. Has gone through an interesting journey of music, and as Swang's Avenue, we are very proud to have been part of that journey and to continue to be part of that story. She's really done so well, given a unique journey into the business. Especially as different from how musicians usually, end up being superstars. She started, once she was a dancer at some point. Then when she was looking for more dance work, we gave her a different job. We gave her a job that I don't think she wanted. She loved the stage so much, and she was winning there as a dancer. So she did not get away from dance because she wasn't winning. She was already winning. So she won with the dance first. Then we gave her an office job. An office job that didn't require her to be on stage. And she did that very, very well. She was handling, now that's Veronica. Yeah. So Veronica, the dancer,
Veronica, she came to the office. Veronica, yakola ebintu abalabi batagala kola. The back end work is the dirty work. She started managing, she joined the management team for the artists. So she dealt with missed shows. She dealt with bad behavior from artists, from clients. She dealt with late coming problems. She dealt with non-paying clients. She dealt with every painful aspect of the back office that you can think about. And she did that very well. So in our interaction with her, it's the second time she's winning. We first met her and she was winning as a dancer. She was doing a lot of work with bars. Then she joins as a manager at Swans and she was doing exceptionally well. Then we sat her one day because we saw something that maybe at the time also she had not figured the full picture of it, but she knew the stage is her place and she had spent so much time behind the stage. So we just helped her. Our job was not to invent Vinka or create Vinka. Our job as Swans, like we've done across the different musicians, was to bring Veronica, Vinka, the mother, the dancer, the business person into one product as a final product. And that product, when it makes together to make Vinka, that wasn't just the birth of it. So she's continued to build it over years. And on Friday, Nachinji will meet Veronica, will meet the mother, will meet the hot mama, will meet the wife, will meet the girl who believes in setting an example and still excelling without humiliating or abusing yourself. Akkiriza nti osobola okubikola byonna n'obeera wa kitalo ng'ate tokoze eki ng'ate tolina byokozesezza bya njawulo. So ku Friday abantu abo bonna abo maama, Vero, Veronica, Nachinji, manager, dancer are meeting here Friday in the evening to show the world what they've all been about for the last 1 decade. Kubayita mwenna musoko mujje mubeewo mulabe abantu balo musisinkana. Abantu bangi abafaanana nga Vero abayise mu Genesis zimu. So ffe tulowooza nti Friday si ya Vinka, Friday ya Vinka ne bafaani be, Friday ya Vinka ne bafaani be bamaama, ne bafaani be badansa, ne bafaani be abali mu hustle, ne bafaani be abali ku street, ne bafaani be abali buli wamu. Friday is what it's about. She's inviting you to join that journey. Swans, of course, tuyongera kwebaza mwenna, especially the media, mubadde supportive nnyo eri omuyimbi n'eri ebintu bye tukola nga our different businesses. Emu ku nsonga lwaki twalawo okukola kyo ya Vinka, kuba ebigendera mu show bya njawulo, buli muyimbi akola ekigendera mu show bya njawulo. Abamu kubeera njagala kolayo show, omulala n'agamba njagala kubeera ku stage ennene, kaseba nga nnene, weeriwa kaseba nga ki, omulala nga njagala kweyongeramu maanyi. So everyone alina ebintu bye. Naye kati tiimu ya Vinka eya Swans naye erina ebintu byeyagala okukola ebyenjawulo bye twali tusobola kukola emyaka gyonna gye tukoze eki emabega, nga waliwo ebitajja kusoboka bye twagala okukola naye nga twali capability zaabyo mu bintu nga production. Waliwo technology bwe tudeployinze for this show that has not been deployed on a show that we might know of recently. Mulimu ebintu bingi ebyali bisoboka emyaka 2-3 emabega naye kati nga tusobola okubikola. Yensonga lwaki twagambye this is a good time to do the show. Era ne woolaba ku stage emabega muzamu oli mujja kebera, there's a lot of ojalaba equipment mungi basumula musumule. Singa wabaddewo wano jjo ojala nti equipment mungi ate asumula musumule. Before we did not have some of that stuff to be able to deliver that experience. So abantu basuubiza nti ekintu kye twagala okubawa naffe ffennyini kitukangamu ate nga kyo tuzibaddemu. So twagala tuwa abantu ekintu kye tulowooza tetukibawangako, era tuli very confident nti ku Friday
production egenda kuba level ndala muko. Nile? Yenyabo. You wanna make tasty food and sell. You wanna do that dance and steal. Come down in one no ya nai. Sika de buto one nai. Nailo akro ya singa. Sika de buto one nai. Kanda nenga no ya nai. Sika de buto one nai. Kanda nenga no ya nai. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa buto wa Nile alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu n'engano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile ye nnyabo. Bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.